weekend yo yatandikidde masanyu merere n'amaziga sagala okibuse maaso ekyo n'amaziga twalabye Davido yazze of course yembozi kati esinga okubeerawo ku mimwa gy'abantu buli omu ayogera Davido of course n'ebyo ebyabaddeyo tugenda tunula ensonga eno tulabe njikunyonyole bulungi mala okukola analysis ku nsonga eno gwa wenna njagala olabe video eno weggwerayo ogenda kuba otegedde ensonga music industry ya Uganda bw'ogi comparinga ne music industry ye Nigeria. Tusimbule 1 mbakulisayo mwenna ababadde mu kuswetika omusalaba mwebale nnyo olunaku lwabadde lwakutaano ekintu nekitambula bulungi nnyo. Tuli mu biro ebya Easter tende bannaffe abaisiramu bakyali mu kusiiba tubaagaliza ekisiibo ekirungi n'emisinde gya kabaka gyegiri ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno gwe tutandika gwe nnyini ogwokuna. Kale tugenda ku Davido sijja kulwisaayo. Ekisooka Davido yatuuse leeti mu kujja nalabye abantu bangi nga bakomplaininga nga buli omu alina ensonga ze zaawa n'okwemulugunya okwenjawulo. Naye kati kankumaliremu ddala amaanyi gwe wenna Munnayuganda okitegeere. Abanigeria Uganda bagirabanga training ground bwe kituuka mu bisaawe by'okuyimba. Tebatulabanga abantu abali serious mu ndongo. Wabula bakimanyi nti tulina abawagizi Bannayuganda baagala nnyo okusanyuka. Era kyova olaba buli muyimbi ajja nga ava wabweru wa Uganda ebiseera ebisinga batera okutunda. Kankuzeeko katono emabega lwaki nkugambye nti Nigeria Uganda egirabanga training ground. Kino kiyinza okukunyiiza but this is the fact. Tugenda ku Davido yennyini lwe yasembayo okujja wano. Mwabiraba. Waliwo aba Kiss Daniel, Cynthia Morgan, gundi ono gundi Burna Boy, n'abayimbi abalala bangi Two Face, P Square, ne gundi ono yasazaamu ekivulu n'amala najja Kiss gundi Wizkid. Ojjukira kakati buli muyimbi yenna Nigeria akuba n'akakasa ne Flavor tomwerabira buli muyimbi akuba n'akakasa nti eri waggumidde ewaabwe okugezesa emikisa gye alina sooka kujja Uganda ku training ground yaabwe n'asooka n'akikuba kasa kijjula awo ng'atandika okukola concerts mu nsi endala. Bangi abakikoze betulaba era nga bali very successful lwakuba bo balabira deep balabira wala amaaso gaabwe wekituuka mu kisaawe kya entertainment n'okuyimba batunulira mu maaso future gye basinga okutunulira n'okwetegereza ekitali kuffe wano Uganda omuyimbi ayimba ne bamukubira enduulu buli waatuuka n'alowooza ensi yonna emutegedde era emumanyi kati ye n'abeera lilakitanti n'abeera mu comfort zone ebyokuddawo okwefaako n'abivaako n'agamba kasa ensi yonna entegedde ne yeerabira mbu ali mu kwerimba. Uganda ye mumanyi ate ebiseera ebisinga nga na mu central wano nga bw'osukka central abasinga baba tebamumanyi because these people tebamanyi nnyo Luganda. Naye Abanigeria kye bazze batukubisa kyekyo bo we bajja wano ne bapima amaanyi gaabwe n'agamba ye ngenze cricket over njikubye nti ye kati ngenda wa n'atandika okukola strategy ezikola ki eziddako kyovola besaawa yakakati Burna Boy abajja wano mujjukire Namboole nti yayi performinga n'empale netuuka okuyulika wakati naye ng'ali ku stage akuba muziki apima maanyi ge ku Uganda wapimira ye training ground yaabwe. Tiwa Savage yajjako wano ng'alina lubuto n'aperforminga abayimbi bangi abazze ne baperforminga akubayo kahiti Barema akuba kahiti aka najje Uganda n'akuba kasita apima bwati nti kati awense entegedde n'alumba naggulawo channels endala kati ate ffe tetukirina ekyo tulirira kitanti twagala nnyo ekintu ky'okubeerawo nti mu comfort zone ate kasoberako n'abawuzi b'omunyama ne batandika okuyita omwana akikubye ne batandika okuyita papa kaawo ng'omanya okikubye kati gwe ng'otula mu comfort zone ng'ebirooto byo biri mitinga nga tokyasobola ku spreadinga kugaziwa channels zo tokyasobola.
Then incident ezabadde ku kivulu kya Davido of course kyakoze ticket wadde yabadde ya bay ne banna Uganda nkugamba yensi erimu abantu abagala okukyakala yesingamu abaavu yesingamu abakyakaza abangi yesingamu abatamivu abangi okitegeera population yabavubuka bino bye bintu bye baagala byakubera ku social media kukwata smartphone masasa tu iPhone zebaagala ezo masape motoka kukyakala kunywa bia kugenda kulya byennyanja ku beach ye life ya banna Uganda kyovolaba otuuka n'ekiseera ne weebuuza ddala is it true nti Uganda abantu tebalina ssente bw'oba tolina ssente kitegeeza kaaba bwogu tosobola kaabira abantu bonna naye waliwo incident endala ezabaddeyo wabaddeyo Chameleone namulabye yazenefi tusoka ku Palaso ayina oluyimba luyakubye luyayimba ne Davido baluyita twatoba kino nno message ewa Palaso njagala mutegeeza gwe okuyimirira ku stage emu ne Davido tekitegeeza nti ofuuse w'amaanyi oba oli muzira kankuze we back Davido wakolera oluyimba luno naawe waliwo akajja o breaking through ng'olinawo oluyimba awo amaaso okoze neba good life ng'ofuuse w'amaanyi Davido wajjira wano good life yali emusinga amaanyi Weasel and Radio bali bamusinga amaanyi era n'atapinga kwono eyali yakajja gundi oyo yani Palaso nakola oluyimba naye twatoba kyali atagetinga kwe kufuna market Uganda akulietinga memory buli kaseera basigale nga bamujjukira okitegeera ekintu ekyo kati kyobola abaye yasigala ayina ekintu kyaba keepingiddekaawo ekitali ku Palaso nti Palaso yafuna oluyimba n'atuula toli mulaba Nigeria toli mulaba mu East Africa wano oba gundi Rwanda oba Tanzania oba Kenya toli mulabayo South Africa poteya kwegamba ye amanyika sayeta Saka Free Boss n'atuula Uganda n'alinda Davido after 6 years akomewe Uganda alinyene ku stage nga uyeyita top artist olina kikolerera ekintu ekyo n'okuteekayo amaanyi naye bw'otunuulira abasajja bano boba opportunists bateeka nnyo essira wantu we bafunira ne we bayitira Palaso baamukozesa ne bakuba oluyimba olwo ne bamuyitako kati aibeti essaawa yakakati Palaso baasobola okukola kolabo ne Davido wadde yalinnya naye ku stage because kati kirasi ndala nnyo era ne bw'oba oboogerako Palaso alina kumuteeka eri mu 50s eyo gy'omuteeka eyo gy'asaana essaawa yakakati naye nga bonna baali bayimbi ne kati omu yakona alina we yatuuka n'akona ate omulala n'asigala nga movinga on kati bwe yamala okumanya nti market ye Uganda ngifunye ng'akozesezza Palaso n'addawo n'azimba kalya ye n'etandika okwambuka ku speed ekika ekyawaggulu ate ba Palaso bo ne basigala nga balwanira bitundu byeno Masaka Makindye Kampala ne babeera nga balwanira mu Kampala waneeno of course wane Kampala muyimbi abantu babategedde muli bayimbi but how are you going to extend okwongera okuspreadinga music wo atuuke mu channels endala okwetoloola ensi yonna abayimbi bano bakikoze I saw Palaso yesterday ngali ku stage naye ng'omulaba ali so happy so excited after 6 years nga bakoze oluyimba luno akomyewo omusajja aluperforminze naye nga bwebateeka ku minzaani essaawa yakakati oli ayimbira mitwalo ng'etaano egya $2 emitwalo nga 2 egya $2 gy'ayimbira ate ono akulaga ekinene nnyo ajja kuyimbira 3,000 ekinene nnyo outside Uganda ate nga ezo nazo nnyingi ku level Palaso kati kwali ne kwatambuliza music we okuyimba asobola eddoboozi alina naye batuula nnyo mu comfort zone nekibaviirako okubeera nti music waabwe takulosinga border besaasira nnyo bamanyi nnyo baagala nnyo eyo gundi okubatendereza okwamangu ne kubafuula okubeera nga bali mu comfort zone talent yaabwe ne babeera nga bagittira awo nina video gye ngenda okukola ey'okubiri nga njogera ku incident endala eyabaddeyo eya Fake Gaza engeri gye yaperforminze nko ku stage abantu obutamukubira mu ngalo tugenda gyogerako mu video eddako ojja kuba ogifuna Mukama abakuume.